عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatendo ga Katonda eyatuteeka ku nsi kuno n'atuwa ekyengera ky'obulamu kye tulina, buli omu n'amuteeka mu mbeera ye gy'alimu. Mulimu abagagga, mulimu abaavu, mulimu abali wakatikati. Oweekitiibwa Katonda n'atuwa Uganda nga gye tugenda okuwangaaliramu. Bannaffe abamu n'abasaasira ne bagenda ne babeera nga babeerako mawanga amalala. Nja kubajjusayo katono nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala ku bigambo bye biri mu Qur'ani ng'ayogera ku Suratul Luqman bwe yali abuulirira mutabani we ng'ayagala edduniya emugondere, kubanga edduniya eno buli w'ogiteekako amaanyi egaana okugondera. Naye buli w'obeera ng'oli munnaddiini, edduniya ebeera ngonvu nnyo, tewali agikubako kifuba. Allah subhanahu wa ta'ala yawa omusajja Luqman okumanya, amwogerako mu Suratul Luqman. Naye ebigambo yagamba mutabani we si bye ngenda okukozesa byokka okubannyonnyola ensonga eyo. Ebigambo bino byetaaga nnyo ng'omuyizi abiwuliriza, nga n'omuwala oba omulenzi abiwuliriza, omuzadde ng'abiwuliriza, n'omusomesa ng'abiwuliriza. Bikwata nnyo ku basomesa kubanga muli basomesa bankya. Omusajja omu bwe yaba abuulirira mutabani we ng'amutwala ku ssomero, yakwata omutabani n'amutwalayo ku ssomero. Bino ebigambo bye yagamba omusomesa, n'amugamba musomesa, ebigambo bino biteeke mwana wange. Bw'onaayimuteekamu, omwana wange, ensi ejja kubeera ng'emugondera. Yawandiika ebbaluwa n'agamba to the teacher of my beloved son. Ebbaluwa eno egenda eri omusomesa agenda okusomesa mutabani wange, n'omuwala nga tumugaseemu. Yagamba nti mutabani wange atandika okusoma leero. Byonna ebiriwo ne byagenda okusisinkana mu bulamu bwe kugenda kubeera kugezesebwa. Eno ebbaluwa agiwandiikira omusomesa olunaku lwe yasooka okutwala mutabani we nga wa myaka 3 ng'agenze ku ssomero. Yamugamba mutabani wange atandika okusoma leero. Byonna byagenda okuyitamu n'okugezesebwa okw'amaanyi mu bulamu bwe bigenda kuba bipya gy'ali. Muli akawunga ne kakutama ne bakugalamiza. Omutabani mugambe nti waliwo byagenda okuyitamu ku ssomero nga Katonda amugezesa. Musomesa, naye ndowooza nti nze ku lwange nandyagadde mutabani wange omwanirize bulungi, kubanga mulimu abasomesa abagamba oyo omwana yantama naye nga talina kyeyakola. Mbadde ndowooza omutabani gwe nkuwadde omusomesa mwanirize bulungi mu ngeri ya kisajja kikulu, mukwate bulungi. Omutabani ono talina byategeera, temumanyi bingi newankubadde mulowooza nti muli bagezi nnyo. Kati mutabani wange mukwate mu ngeri ya kisajja kikulu, kubanga luno lugenda kuba lugendo olujjudde ebyannaggwano. Bw'otandika okunoonya irimu, w'osoma ebitabo ebingi, waliwo abo wali mu boosomako n'otya, naye ng'ate baali bantu nga ggwe. Bw'ogenda mu kyalo eyo, waliyo abasajja abakulu abatambuzanga ebigere. Mulimu abasajja abeewereranga, mulimu abasajja nga mu kusoma okwabwe baavanga mu maka gatali gaabwe. Genda wano e Burkina Faso, waliyo omusajja bali bamuyita Thomas Sankara, eyamukuba amasasi yali mukwano gwe n'amuggyako bwa pulezidenti. Eno wali ono gwe mulengera ennaku zino aliyo Captain Traore, yali mukwano gwe nnyo.
yabasanga mu lumu nga bali mu meeting nakuba masasi naye eddiza obukulembeze. Mugambe nti bwe tuba tusoma banga tuyita mu nsi, mutabani wange mugambe nti bingi byogenda okuyitamu nga bikunyigiriza, naye agamba ensi yonna agenda gimalako ng'atudde naawe awo. Musomesa ebiri mu nsi agimaleko ng'ali naawe awo. Kitegeeza omusomesa byalina okugamba omuntu okubeera omuntu bisukka ensi gy'alimu ne bigenda ebweru ne bigenda wa. Agamba nti nno agenda kulaba bingi ebipya mu kusoma. Mugenda kubeera mu bulamu okunyigizibwa saako n'okunyolwa. Mutabani wange mugambe ku ssomero nti mugenda kubaamu okunyigirizibwa ng'asoma. Era mugenda kubaamu ennaku muntu asobola okujja mu kibiina nga mubadde mwogera n'abakuba kibooko naye nga gobedda weebase n'agamba all of you. Mugambe mugenda kubaamu okunyigirizibwa. Omusajja omu bamuyita Lucky Dube ayina engeri gye yasengangawo ebigambo bye. Lumu omusomesa yamusanga mu kibiina nga yeebase ku desiki n'amugamba why are you sleeping? Jankuwe punishment. Lucky Dube could walk out of the classroom. Ng'ani gwobonereza. Bwe yafuluma ebweru ng'avudde kusoma, Lucky Dube akulengera mu kali akagundi ng'akulaga nti ebweru. Bangambanga nti education is the key to success. Naye nze ne bagamba wa nze bwe mbeere bweru nga mbobinga kiba kisingako. It is the key to success. Naye key to success gye bakuwadde eno tewali musomesa agikuwa ng'erina oluggi lw'eggula. Somesa ayinza okusomesa kino n'onakusomesa kino n'akusomesa buli emu n'akuwa ki naye nga gwe kennyini gw'ogenda okukwata weggulirewo n'oggulawo okulonda obucupa n'oggulawo okulambula n'oggulawo okulambuza batuwa guide n'oggulawo okusubula e Mexico n'oggulawo Kadama n'oggulawo buli musomesa ajja mu kibiina nakyakuwa. He's giving you a key but you are the one to open for yourself the door of success. Agamba nti nno so dear teacher mpulira nga nkusaba mu bw'owembwefu obulungi teach him. Musomese mukono ku mukono era musomese ebintu bingi mu bulamu byagenda okubeera nga sisinkana. For you are not self-driven. You are not self-driven. Bakugoba bugobi. Genda wano, genda wano, genda wano. Naye omuntu eyajja okunoonya okumanya ng'ozze kusoma, you are not self-driven. Lwaki toli self-driven nga weekubiriza wekka? Genda mutoyi, kati ngenze mu buleke, kati ngenze mu lanchi, kati nkoze bwenti, kati nkoze bwenti. Lwaki bakugoba bugobi? Ono omusajja abulira mutabani we naye ng'akiyisa mu musomesa n'amugamba musomesa mutabani wange oyo musomese mukono ku mukono kimu ku kimu step by step. Ekyokubiri mubuulire butya bw'asobola okubeera omusajja. Mubuulire nga bw'osobola omwana wange. Teach him. Musomese musomesa nti mu bulamu mu kubeerawo omuntu mu nsi muno alina kwesiba bbiri. Buli muntu mu bulamu bwe bakutonderamu obulimu wekka. Ebibyo si bye byange. Musomese mutabani wange omugambe nti alina bye yeegomba bingi naye musomese kimubeeremu nti obulamu bwalimu bubwe. Omusajja omu bamuyita Bill Gates batera nnyo kabagamba. Yagenda mu hoteri n'alya emmere. Bw'agenda mu hoteri n'alya emmere buno obuwala obuto obuweereza ne kalowooza nti anaakawaayo ku ssente. Teyakawa ssente ze muyita tiipu. Waayitayo ebbanga mutabani we n'ajja, mutabani wa Bill Gates n'alya mu hoteri y'emu. Bwe yafuluma mu hoteri ng'afuluma akawala n'akawa tiipu n'akawa ssente. Mitwalo nga 5 webale kumpeereza. Akawala kabuuza Bill Gates ne kamugamba gwe wajja wano gw'osinga ssente tewampa tiipu. Naye mutabani wo bwe yazze okulya yampadde tiipu. Bill Gates n'amugamba nze atakuwadde tiipu nze ndi mwana wa munaku naye mutabani wange
mwana wa mugagga. Buli omu alina obulamu bubwe gw'otambula naye mu gurupu, alina obulamu bubwe era bw'onaaba okuze ojja kukitegeera. Naye ono agamba mutabani wange kimugambe ng'akyali muto, ng'omuntu waba atoloka ku ssomero gw'otoloka naye alina bbaaga 10, gwe maama wo mumanyi wa kabanda, tolina mwesigulirako. Mutabani wange mugambe nti ategeere obulamu bw'alimu nti bubwe, si wa neighbor. Obulamu bw'olimu bubwo. Ne bw'onansembeera ng'oli mugagga tosobola kufuuka nze, ne bwe kusembeera nga ndi mwavu sobola kufuuka ggwe. Katonda ne bwampa ssente nga ziringa ezizo sobola kufuuka ggwe, nze nsigala nze. Mutabani wange musomese omugambe alina obulamu obubwe bw'alina okukola. Oyina ebyo by'olina okukola. Kyava agamba nti nno nyamba mutabani wange omugambe nti nno nti buli musajja yenna bangi tumuyita musajja, naye abasajja abasinga bambadde empale naye si basajja. Mutabani wange mugambe nti kuno ku nsi kuliko abasajja nga bambadde empale naye nga si basajja ate nga si bakazi. Obusajja kyeki kubeera omusajja? Oyo tata gundi. Omutabani wange mugambe nti bangi nga tubala abambadde empale nga bayita mu kkubo naye nga sukulu fiizi za mutabani we azinywamu mwenge, azibeetingamu, ng'omuvubuka bw'anaaba akuza ajja gamba naye taata lwaki tewamperera. Naye ate bangi abasajja nga nakati essaawa nalonda sikurapu alina gwaterayo fiizi. Bangi abasajja ng'essaawa nali mu kuvuga kimotoka avuga piki ng'ayina. Mutabani wange mugambe nti mu nsi mulimu abasajja bangi bambadde empale naye abamu si basajja. Kimunyonyolo kimugambe. Ayongerayo n'agamba nti nno abasinga obungi ku basajja abo si ba mazima era si ba bwenkanya. Yaddako n'agamba era mutendeke omuyigirize asobole okumanya nti wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi, waggulu eyo ku nkomerero wabeerayo abazira. Wakati mu kunyigirizibwa kw'oyitamu ng'osoma, mutabani wange mugambe nti eyo waggulu nga bakutaddeko kidiguli oba tebakikutaddeeko biganye, waliyo okuwangula waggulu eyo. Mutabani wange mukubirize ntageza n'ava mu kusoma olw'okuba afunye ebizibu. Mugambe mu kunyigirizibwa okwo kutuula wansi n'osoma, buli kanako ojja wano nga neewaka olumu oddayo nga teri kyakulya. Mutabani wange mugambe waggulu eyo ng'ovudde wano emyaka 6 oba emyaka 4 oba emyaka 2 bibuze, waggulu eyo bw'onaasigala ng'ositwagolinga wagenda kubaayo obuwanguzi. Kimuteekemu. Agamba ne bannabyabufuzi abo mutabani wange mugambe be tulaba, somesa mutabani wange oyo ayige nti abasinga obungi boogera ebigambo ebiwoomerera. Mutabani wange omusomesa mugambe nti bannabyabufuzi abo boogera ebigambo ebiwoomerera ne bagaba sukaali ne sabbuuni. Mutabani wange mugambe be bannambemu mu bulimba, munyonyole. Mutabani wange mugambe nti bannabyabufuzi abo balengera abavuga emmotoka nga bayitawo bagaba busabbuuni ne busukaali, mujje wansinga omugambo be basinga obulimba abo. Akitegeere aleme kubeera ku mmotoka ku kadodi, mugambe abo baali nabo kadodi be basinga okuba abayaayi. I don't know whether you are picking, because ebintu bino ekitabo kye nabijjamu bwe nabitunula mu neŋŋamba this one was one of the presidents of America. This one, Abraham Lincoln, he wrote this one. Mugambe mutabani wange bannabyabufuzi abo abagaba sukaali ne sabbuuni, mugambe nti ebalimba abasingayo mu nsi, mugambe abeewale, mugambe abadduke. Mutabani wange agamba teach him,
mutabani wange yongera okumusomesa nti siringi 10 zakoze nakuba amataffaali n'ayokya amanda n'ayera olujja ne bamuwaayo 10 kisinga obukadde n'obukadde bwa dola ze bamuwadde nga bazimuwadde bwereere. 10 kyakoze mutabani wange mugambe nti 10 kyakoze ng'akikoze n'akiteeka mu nsawo nga yakikoze kisinga obuwumbi n'obuwumbi bakuwadde nga babukuwadde bwereere. Era wanaagamba kikimu musomese mutabani wange musomese ayige okukola. Mutabani wange muyigirize ayige okukola, akole. Sente z'osuubira mbali abeewo z'omusuubiramu agenze ewammwe n'oyokya amanda n'okuba amataffaali zisinga ezoli, kubanga ezoli ozisuubya na busuubizi. Naye bw'omugamba nange eri waggulu bagambye, nange eri waggulu, mugambe mutabani wange alekerawo okulinda ebintu, akole. Muteekemu omutima ogukola musomesa. These are teachers. Omusomesa agamba nti nno mutabani wange mugambe nti nno mu nsi muno mulimu ebintu bingi abaana abato bye balina okutegeera, naye waliyo okulemererwa. Mutabani wange mugambe nti buli kyagenda oyitamu si kaweweevu, mugambe ngako nti waliyo funa 0 n'obiwandiika bulungi bw'oti n'ofuna 0. Kimunnyonnyole oleme kubeerawo ng'okolimira Katonda oba nze nabaaki oba tandaba. Mutabani wange mugambe waliyo 0 nga yeewandiisaawo nga tolina fiizi nga yiyo. Si buli wamu nti olina oyitawo nedda, waliyo 0. Mutabani wange mugambe nti waliyo 0 mu bulamu buno ng'ofunye 0. N'okula ewaka nga mama wali muzigo, naye nga buli kanaku akeera kola. N'abakuza nga mulinga 8 n'omugana naye maama balala baali bazimba nga gwe oli kuki? Tokimubuuza nga muno mu nsi mulimu 0 nga gwe tolina. Era 0 eyo agamba mutabani wange muyigirize okuddawo ng'afunye 0. Awo wasinga otusumbwa. Bw'ofuna 0 mutabani wange muwe inacha force. Mugambe nti osobola okusigala ng'otambula newankubadde wafunye 0. Enkyo osobola, kisoboka. Mutabani wange omusomesa mugambe bw'afuna 1.8 1.0 n'afunya 1.2 mugambe kisoboka enkya tomumala mu maanyi. These were the words of the man. Omutabani wange musomese omugambe waliyo 0. Gwani yagamba nti bona afumbirwa mbu amaka wona agabeeramu ng'akuwasiza ye pulezidenti waawo oba wooba mutabani we, bigenda beera kiriyolimba nabo balina 0. This one is a president of America, very rich, Abraham Lincoln. But talking about a boy, akugambe nti mutabani wange nze ndi president, oyo mutabani wange naye mugambe waliyo 0. Waliyo funa 0. Naye muyigiriza okuva mu 0 nti bwe mba nfunye 0 nsobola kikuba ntya n'enzira engulu. Awo wasinga otusumbuwa. Agamba nti nno muyigirize mutabani wange, naye ate muyigirize nti nno wadde waliyo okusowaganamu. Muyigirize mutabani wange nti ku ssomero wano we muleese waliyo okusowaganamu. Tusobola okuyombayombamu, tusobola okwevuma, bakukuba kibooko. Naye muyigirize mutabani wange okukwatagana munne mu mukono n'akuwa kahaaga n'agamba kyali wange bigwere wano. Kimusomese kimubeeremu nti wateekwa okubaayo abakuyombesa, naye muyigirize okuwa haaga nga mumaze oyomba. Musomese mutabani wange nti ku ssomero we muleese wano wateekwa okubaawo abakubba sukali simanya ki. Somesa mutabani wange mugambe naye ayiga okukwata omuntu mu ngalo namugamba munnaye salaamu aleikum, munnange aleluya, Yesu yeebazibwe munnange. Muyigirize okukwata munne mu ngalo gwayombye naye, kubanga omuntu alina abalabe nga bangi nnyo
ye muntu atayagala kusonyiwa. Mutabani wange ono muyigiriza okuleka ebintu ebimu. Jangu bakuwe ekyokulya. Naye eggulo twayomba bakuwe ekyokulya. Kimuyigirize. Ekyo nno kye kisinga okuba ekizibu mu mitima gino. Tewali wogenda kutambula nga tebakunyiiza. Nze abantu bantama. Genda mu toyi gyo bobeera eri wansi mu nvunyu. Bw'oba tosobola gende. Genda mu kibira. Tewali atalina balabe be. Ate balabe bo gw'obeekolera. Gw'obeeretera. Kubanga wooli bw'ofa tebagenda kujja. Bw'obaawo bajja kujja. Balabe bo gw'obeeretera. Gw'oweeguza akamotoka ate ng'olina okagula. Gw'oweezimbya akakalina ate ng'olina okazimba. Gw'obeeretera. Muyigirize mutabani wange nti nno bwe babeera bayombyemu ne munne basobola okukwatagana mu ngalo. Bagamba mwana kyali wange byabaddewo eggulu twayombyemu naye. Tutambule. Kisoboka. Pawulo kisoboka. Musa kisoboka. Josefu ne Mayimuna tutambule kisoboka. Tuli mu Kiuganda kye kimu. Tutambule ebiri byabaddewo tugende mu maaso. Kubanga lwaki enkya ono gw'ovuma ono eyakulinnye ku ngatteggulo ozaala omwana ow'obuwala ng'agenda fumbirwa mutabani w'ono gw'otayagala nga mu kidala mulina kibeeramu babiri ng'otudde boodi nga muli ku mbaga y'emu. Ng'ono atudde wano ye John yazaala omwana n'asiramuka. Luli yabba ettaka lyo n'omukwatira n'embazi. Kati leero ye Sezaala. Oli Sezaala naye Nazaala. Omuwala yasiramuse. Sezaala yakwatira Nazaala akabazi. Muli mu kidala kye kimu. Mutabani wange muyigirize nti obukyayi obw'okubeera bukyayi gundi. Mutabani wange muyigirize omugambe ebyabyo ejjemu enkya gw'ovuma enkya akusanga wali nga yalina okutwalako. Oyo gw'ovuma enkya omusanga wali nga poloti agitwala ga musiramu sooka ojje wano mbadde ntundawo. Nzija mpa sente nkubiri. Muyigirize obutabeera na balabe buli kaseera balabe. Si kirungi. Ojja tuuka ekiseera nga n'emmotoka tinted obeera omunda black abantu bayitako buyisa odduka misiri. Agamba teach him. Somesa mutabani wange nti musomese okuwanika amagulu mu bbanga ng'awangudde. Musomese nti wali okutikkira ekikofiya ne kibeera wano n'ogamba ya musomese nti egyo gye kiri kubanga wabeerawo abaasoma ne bakoma awo nga bagamba kati bw'osoma ofuna ki nze siriiwo nze ataasoma sirya. Mutabani wange musomese nti waliyo ekikofiira kye batikkira akirwanirire aleme kubeera nga bano abagamba mbu saasoma siriiwo. Musomese alwanirire ekikofiira ekyo. Musomese ekyo ekikofiira akirwanirire. Kati tata teyasoma ye taliiwo tavuga emmotoka teyatuzimbira ennyumba. Ebyo abikugamba yasoma. Sajja mukulu togendera ku bigambo by'oli agamba nze ataasoma siriiwo. Kati ffe twasoma tetuliiwo. Somesa mutabani wange oyo omugambe nti waliyo kye bayita okuwangula nga bagamba celebrations, congratulations, jangu sala keeke ng'abantu balinga 8 naye ng'ensonga lwaki bali awo bakutaddeko ekikofiira. Somesa omwana wange ayige nti waliyo okuwangula binyuma ng'owangudde ng'oli waggulu. Akadako yagamba kubanga nze ndi mukulembeze bw'onaakola ekyo musomesa n'osomesa omwana wange nti waliyo kye bayita okutikkira ono omusajja pulezidenti mutabani wasobola okugamba nze ne bwe sisoma ate nga kituufu era ajja kuba mugagga. Musomesa ono mutabani wange nze ndi pulezidenti nti alina okutula mu kibiina ne bamutikkira. Bwe batamutikkire agenda kolagadde byengalye. Agamba nti no teach him to be gentle with people who are gentle. Muteekemu empisa z'obuntu. Musomese empisa z'obuntu. Obuntu bulamu. Obuntu bulamu buyamba. Musomese abeemu obuntu bulamu. Lwaki osanga muno mukuba akatayimbu oyagala piki.
Lwaki osanga muno n'omusamba ng'oyagala waleta akuwemu emitwalo 2 gy'alina? Somesa mutabani wange abeere gentle. To be gentle with people who are gentle. Teach him to be tough with the people who are tough. Musomesa okambuwalamu ng'ebintu bitabuse. Musomesa tosomesa mwana yakubeera nga bamusikabuze. Somesa mutabani wange. Musomesa somesa mutabani wange abeere tough bw'aba asanze embeera ng'eri tough. Manyi osobola okumuyamba mutabani wange. What is our topic? We are giving good words of a parent to the teacher. Omusomesa awaddeyo ebigambo ebirungi, omuzadde awaddeyo ebigambo ebirungi eri omusomesa. Omusomesa agenda obeera n'omwana w'emyaka 6. Senior 1, senior 2, ejja nasale togitadde ku n'ejja primary nayo gigatteko. Musomesa bino yoba omwana wange. Very young like this. Myaka 3 yakagenda ku ssomero. Kyava agamba nti nno manyi osobola okumuyamba kubanga gwe oli musomesa. Naye ate nze ndi mukulembeze bingi byekisobola kumukolera. Taata wo musuubuzi avuga emmotoka naye byatasobola kukolera bingi. Naye ono omusajja akusomesa mu kibiina asobola okubyogerawo ne biyingira n'obeera mulungi. Taata wo asobola okuba nga akomawo n'ewaka nga weebase nga ku makya akeera nnyo nga takulaba. Ono omusomesa ono akulaba buli lunaku, akulaba essaawa nnamba. Lwaki tokuba kikalu? Lwaki tosalako njala? Lwaki oli mukyafu? Taata yakedde dda genda. Shaping you. Musomesa somesa omutabani wange oyo. Mushapinge. Omusomesa ono bw'anaagaana oshapinga omwana ono yagenda okuba omusomesa akatayimbwa ng'amuggyako ssente z'akoze ku ssomero kubanga ye ebyokusoma byamulema. Musomesa bw'onaagaana okukola omulimu gwo ku ssomero ono ate aganye osoma yagenda okuba akatayimbwa. Mufeeko, mufubeeko, mulwaneko. Bw'ofuluma ebweru ng'ovuga emmotoka yo yagenda okuba akatayimbwa yabivaamu. Mufeeko. Ono mwana wo musomesa, ono ye criminal asooka ono. Era bw'ogenda ewalako eddube mwaka enkubulidde agamba criminal don't pay. Look at me, I'm in jail. Nengera kati ndi mabega wa mitayimbwa. Somesa yangambako mu kibiina n'enfuluma n'engamba tonyumiza. Kati ndi bannange bwe ntunula eno waliyo kisenge, bwe ntunula eno waliyo kisenge. Look at me, I'm in jail. Ndi mukomera. Yagaana owuliriza ebigambo by'omusomesa. Jail. Ekkomero limanyi genda awo olabe abavubuka nga mwe abato. Ekampiringisa. Musomesa nyamba y'ensonga lwaki nze naleeta omwana wange ku ssomero kubanga nze ndi mukulembeze. Nenjija nfuuka omukulembeze bye nasoma nafuuka mukulembeze nze ndi president. Naye waliwo bye sisobola kuwa mutabani wange bimumpeere. Ayongera agamba naawe nyamba onsomeseze omwana wange omuyambe omuggyemu omutima omubi. Hate. Baana mwe basajja bakulu bakazi bakulu. Hate, it is a disease. It doesn't only kill your enemy, but it also kills you. Hate. Sola musembera. Simbamu. Hate is a disease. Musomesa somesa omwana wange omuggyemu omutima omubi n'obukyayi. Oyo namukyawa. Bw'ona amusanga ku piki ng'ogikubye omukono n'akubuuza olagawa ng'omugamba gwe nakukyawa genda. Emmotoka ya takisi bw'enajja ng'avuga naye wamukyawa gwe onaatuuka ku mulimu gwe? Onaatuuka? Will you reach? Tosobola kutuuka ku mulimu. Namukowa oyo namukyawa wamukyawa ogenda kyawa ensi yonna nange ojja kunkyawa. Kati no kankubulire bw'oba oyagala kukyawa tandikira ku maama wo ne taata wo jja mukyawa. Gwelinda okulenga obalina olwo bajja okukola nga bakulu ogenda naye mutuufu maama osi yanzaala naye nga yakuzaala. Tandikira ku maama wo kubanga si malayika naye alina ensobi zakola. Kati ffe abeene ebbali ffe olina tukyakwasite ffe tetukuzaala.
jukira ekintu kimu ffe tukuzaala. Hate, obukyayi n'omutima omubi. Somesa mutabani wange omugambe nti obukyayi abugobe mu bulamu bwe. Bannange, tewaliyo muntu nga mulabewo paka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam teyalina mulabe we nga mulabe we paka. Yesu Kristo teyalina mulabe we paka ntaliyo. Bw'aba yalina edduuka ku kyalo nga yatunda togule. Nabagambye oyo gwokyawa abanga yazaala akaana akalenzi ne kasanga akaana kakawala ne beefuna ne bagamba tujja kwanjula. Odduka mu kidaala. Hate, it is a disease. Namukyawa oyogola namukyawa. Bw'oba toli mutamiivu olina ekikusumbuwa. Teri nabbi gwe tusomako nga alina hate. Kati kankuweyo nabbi omu bali bamuyita Nabbi Musa. Nabbi Musa bamutume wa Falaawo. Falaawo yali yamuyola eyamulera. Naye Allah yamugamba nti idhhabu ila firauna innahu tagha. Hate, obukyayi. Gende wa Falaawo mazima ye yabula. Faqula lahu qawlan layyina. Yogera naye ebigambo birungi bye musamize. Ye Katonda omunene omusamize. Faqula lahu qawlan layyina. Bw'oba oyogera naye toyogera bigambo bya bukyayi, yogera bigambo birungi byere. Oyo Katonda ayogera ku musamize. Ate gwe ngamba nti totusumbu. Katonda ayogera ku musamize. Agamba Nabbi Musa agende wa musamize tamuvuma. Yogera naye hate. Naye kimanyi nti Falaawo yali akutta abaana ba Isirayiri bonna nga bafudde ba slaves. Nga bakola basajja battu, bazimba pyramids, bazisikeri wansi, basima golodi, basima nga bayita mbugubi abatta. Musa nga Falaawo yamutuuka wano. Allah n'amugamba nkulaba. Yogera naye ebigambo birungi byereere. Togeza n'omuvuma. Hate. Kubanga ono omusamize ate gwe olina omuyita jjeeno. Kati w'onaamuvuma ate tasobola kujja eno. Logic. Do you know logic? The prophets could use logic. Mutabani wange mugamba obukyayi n'omutima mubi abigobe mu bulamu bwe abitwale bigende. Bannange omutima mubi omuntu n'akyala ewuwo ng'omumanyi munaku emmere eyidde n'ogyongeramu amazzi. Mutima mubi. Okanda kumubuuza bana gye baleko ogenda ddi. Mutima mubi tayagala kugaba. Agamba nti nno nyamba ticha omwana wange ono osobola okumuyigiriza. Njagala okawulize bulungi. Mutabani wange ono osobola okumuyigiriza enjawulo eri wakati w'ekyama n'akaama. Mutabani wange musomese nti mu nsi mulimu omuntu agamba ekintu ng'olina kiseeka wano wansi. Abaganda balina bye bakiyita. Ani akimanyi? Oyina emmizi. Mutabani wange musomese okuba n'emmizi. Ng'olina ekintu ky'alina. Gamba kino nkibuulidde gwe wekka. Tokigamba ng'omuntu mulala. Agamba nti omusajja alina ekigambo kyeyaŋŋamba kiri wano. Kisobola kigamba. Mutabani wange mugambe nti abeere ng'akuuma ebyama. Muno mu nsi mulimu abantu bagenda osanga nga abantu bakulu. Akugamba ekigambo. Mutabani wange mugambe nti ekigambo ekyo omuntu kyagambye n'agamba nti sirika toyogera. Mutabani wange mugambe akikuumenga. Era mu nsi muno mulimu abantu babiri batuuka ne beefuna. Ne bagenda ewa taata ne maama ne banjula ne bawaayo ebintu. Ne bagamba taata eyo nte eyo kanzi ya muko. Ne bayingira mu kisenge ne bajjamu engoye. Buli omu n'alaba munne. Ne tugamba togezangako nayogera ku kyolabye ku munno. Mizi.
mizi einabeera wano naye eri omusayi ku social media bwolabika bwoti kati gwegwe kati gweliwe kati gwe emizi mutabani wange musomesa okuba nga ayina ebintu byatasobola kwogera mu bantu ng'aswala. Mutabani wange ne muwala wange, mutabani wange mugambe nti mu nsi muno mulimu kye bayita ekyama, okutta ekyama. Ayongera n'agamba nyamba tica somesa omwana wange ayige okwawula ebibiri bino, ekyama n'akaama. Sisobola kubimusomesa naye gwe osobola okubimusomesa. Dear teacher, you can differentiate between akaama n'ekyama. You can differentiate between the two. Musomesa wange ebyo biwa omwana wange. Musomesa bw'obanga osobola muyigiriza okuba nga aseka bw'oba oli mu kaseera ka kujolwa. Musomesa somesa omwana wange ayige okuseka ng'ate embeera gye tulimu mbi. Munnange nno maama agenze naye tujja kubaawo wetuli, tujja kubaawo. Musomesa somesa omwana wange ayige okuseka mu kaseera k'okunyolwa. Bw'oba oli ofiiriddwako maamawo ekyo kimanyi. Buli omu n'aleeta ebbaasa akwatayo ebiri, akwatayo omutwalo, akwatayo ettaano, oyina janga amwenyereketa munaye nga kitalo. Naye tujja kuba onoga oba musiru si musiru. Somesa omwana wange okuyiga okuseka, okumwenyereketa, naye ng'ate tuli mu kiseera kya nnaku. So si kutugubala bw'ofiirwa maama wo osula ku malaalo yeyo enjogera. Musomesa okuseka, kiri kyabaddewo kyagenze, tujja kuseka. Somesa mutabani wange ono nti osobola okuseka mu kiseera ky'ennaku. Abakazi babeka abafune ne baleka obwana kato bwe kati ne kajja ne kagamba jjajja bannange jjajja nga yeebase jjajja toyogi jjajja jangu atugulira ice cream nga mulambo mwenna abaliwo ne museka. Ontamanyi bya jjajja nti jjajja yafudde. Mutabani wange musomesa ayige okuseka mu kiseera ky'ennaku. Ng'ofunye accident oli mu ddwaliro nze saagala nnyo bintu bya nnaku newe mbeera wano ku ssomero. Nze saagala bintu bya nnaku naye ng'ate bizibu biweza tani sino tulaka namba. Maama bwe nanjinga nakomawa sikaddiwe banasansi batugamba oyinza okaddiwe. Nze saagala kunyiiga mbeerawo nga nnyiize buli kaseera. Ate ng'ebizibu weebiri tubirina. Musomesa somesa omwana wange ayige okuseka mu kiseera ky'ennaku. Musomesa muyigirize omwana wange oyo, musomese nti tewaliiyo kuswala. Somesa mutabani wange tewaliiwo kuswala. Bw'ovaayo n'okulukusa amaziga ng'olina ekikunyiga ku mutima. Musomesa somesa omwana wange nti bw'obeera ng'olina ekikunyiga ku mutima tewaliwo kuswala, okukulukusa amaziga kikuve ku mutima, kubanga ekisinga okuleeta ekintu ku mutima wano ekinugu akasajja ku mutima olumu bw'okaaba n'okaaba omuntu atereera. Na kasita nkaabyeko, kasita nkaabye muyigirize nti wabayo ekimunyiga. Musomesa somesa omwana wange ono bw'wabayo ekimunyiga akulukuse ku maziga. Okaaba tekitegeeza nti oswadde, wabula omutima gutowolokoka n'owulira ng'ekibadde kikunyiga kisse n'ogamba amiina, omanyi kati kiwedde tutambule. Eno ebbaluwa abakatwegattako bino bigambo bya muzadde yatwala omwana we ku ssomero n'agamba omusomesa ebigambo ebyo bimpere omwana wange.
musomese omusomesa nti nno muyigirize buti omuntu bw'asobola okudda engulu yadde ali mu kunyolwa. Muyigirize nti asobola okudda engulu newankubadde waliwo ekizibu. Tofaayo, maama agenze naye. Fasbiru sabran jamila. Eyo aya mugitegeera. Gumiikiriza olugumiikiriza olulungi. Waliwo agumiikiriza n'agamba kamulinde nga awete ekkoona wali nsoke mukuba akatayimbwa ajja kukiwulira. Olwo si lugumiikiriza lulungi. Fasbiru sabran jamila. Gumiikiriza olugumiikiriza olulungi. Ng'olina mulalawo nga tokkaanya naye n'ogamba kangumiikirize. Musomesa, somesa omwana wange ayiga okugulumiikiriza okulungi. Oyo maasa yankubye ekibooko naye kasita n'amusanga wali awedde ngenda zimusulamu. Musomesa, somesa omwana wange ayina obugumiikiriza obulungi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tainaayo wadde hadithi yayogera nti omuntu ng'omuyinako obuzibu osobola okumuyeekera n'omusambasamba olw'okuba alina kyeyakoze. Tekiriye bw'ayogera kino nga nawozayo kino bw'ayogera fasbiru sabran jamila. Gumiikiriza olugumiikiriza oluki? Olugumiikiriza oluki? Olungi. Kale ebigambo ebyo nsaba bigende gye muli n'abasomesa baffe n'abayizi baffe abalungi ne bazadde baffe abalungi. Omuyizi ebbanga ly'obeera ng'oli muyizi fuba nnyo okulaba ng'oli muntu omulungi, ng'oli muntu omugonvu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.